Basabo de banyabo ZDJ Sinabid remix wizard tukwaniriza kusakata vibes one more time. Manga mgongo yali ku kamera okuleta ekifananyi okifuno kitegere bulungi. This time around update is prisoners uzendo zensonga ezo muntu wa bulijjo mu Uganda mutuzo wa Uganda kichate kyetaga okumanya era addukira wa bwabali n'obwetaavu nga yeetaga omuntu mu government y'eggwanga lino addukira wa era ani alina omutaasa mu ekyo kyaba yeetaaze. Awo nno omukulu w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa yavuddeyo n'ateekayo kabineti ye yonna mu bujjuvu era nga buli ali ku lukalala kuno ye minister omulonde omujjuvu okuva ewa president. Abamu bamemba ba parliament abasinga obungi abamu baba kuba mu kalulu naye enkola yabo y'emirimu n'abasigaza mu office ya president oba mu office ya vice president eyo gye bali. So no president w'eggwanga ng'agamba nti olw'obuyinza amaanyi n'obusobozi ebimuweebwa nga president w'eggwanga ng'asinziira ku constitution y'eggwanga Uganda ku kawaayiro 108 ku katundu akokubiri ne kawaayiro 18 oba 108 akatundu akasooka ne ku kawaayiro 1013 akatundu akasooka ne ku kawaayiro 1014 akatundu akasooka ebya constitution eya 1995 eya Republic of Uganda eyensi Uganda era yesinzira okwo nga ye president n'alonda vice president we prime minister ne cabinet ministers sakona ministers abalala nga wabendicatinga wansi wano betugenda okulaba. Awo nongo jeko yenti yeye president je kifo kisokera ddala mu ggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa yalonze vice president we ngonono ye Honorable Jessica Alupo Major General retired ono yaliko maje Jessica Alupo na retiringa bamuwade wa vice president weddu obulamba segere kintu ekyo. Awo no president era nayongera n'alonda prime minister atengera yakulira oludda lwa government business mu parliament. Ekifo kino tegeza obera prime minister era nga lead of government business in parliament ono Honorable Robinah Nabbanja. Robinah Nabbanja ye prime minister owa Uganda kati. Prime minister notabeera yekka era yamulondeddeko deputy asooka deputy prime minister era nga ye minister owa East African Affairs ono nno nga ye Honorable Rebecca Kadaga. Abamanyi Rebecca Kadaga ye yali speaker wa parliament okumala ebisanja bisatu emabega bibiri emabega actually bina bibiri nga ye deputy speaker saako ne bibiri nga ye speaker. So kati yavwa kubwa speaker ne kuddako Olanya kati president yamuwadde obwa deputy prime minister mu parliament y'eggwanga Uganda era mu cabinet ya president Museveni eya 2026 osekere bulungi. Era deputy prime minister tabeera omu balonze n'omulala ali mu kyokubiri second deputy prime minister atenga ye deputy lead of government business in parliament. Kitegeeza nti nno bwabanga prime minister Robinah Nabbanja ye lead of government business mu parliament alinako naera ne deputy lead of government business in parliament ono nga ye Honorable General Moses Ali awo abaddewo era akyaliwo ye deputy wa lead of government business in parliament atenga ye second deputy prime minister bamwongedde ekitiibwa n'ekikadde n'kizigaza ofuna bulungi. Awo nno ba deputy prime minister tebaba babiri bokka bayongeddeko owokusatu deputy prime minister atera ye minister without portfolio. Ekifo kya portfolio kino bakiwaako Honorable Seya yali mayor Biden Sebagala omugenzi awo mulemirembe era kati wano bataddewo Honorable Rukia Nakadama ye third
deputy prime minister atenga a minister without portfolio. Kitegeeza ng'oggyeko kuba nti deputy prime minister era alina n'ekyo ekya minister azannya namba 8 mu kisaawe ky'omupiira nti buli wamu agwawo, omusanga mu defense, omusanga mu midfield, omusanga mu wings, omusanga mu striker, osobola n'omusanga mu goal. Nti ekyo ekifo mu kisaawe ekitaliiko wooyimirira nga gwe weetoolola ekisaawe kyonna, oyo ne minister without portfolio. Si portfolio. Minisita w'ebyenzigiriza n'ebyemizannyo yasigaddewo Honorable Museveni Janet Kataha era nga yabadde akitambuza era yakyaliwo. Minisita wa Office of the President ye mukyala Mariam Doka. Mariam Doka yali mu ekyo ekifo ekya Minister Office of the President. Ye Minister wa Office ya President. Abaana bano. Okay. Minister Office of the President, Security. Honorable Jim Muhwezi yasigadde ku security nga asinziira mu office ya president okulaba nga security mu ggwanga eri bulungi. Kitegeeza ku nsonga zonna ezikwatagana security, singa president aba taliiwo, ani minister we ku bya security? Honorable Jim Muhwezi. Okay, era tukyali mu Office of the President, serviced by the State House, Controller in charge of Science, Technology and Innovation. Ono Minister Dr. Musenero Monica. Eno ministry eri bweti. Dr. Musenero Monica, ye minister mu office ya president, serviced by the State House. Ono nga asasulwa State House, asinzira mu office ya president nga asasulwa State House okukontrolinga abali in charge ku bya science, technology and innovation. Nebana. Ono ne Dr. Musenero Monica. Tugenze maso Minister for Kampala, Capital City and Metropolitan Affairs. Ono no Hajati Miss Kabanda. Hajati Miss Kabanda nga ye minister wa KCCA. Kampala Capital City and Metropolitan Affairs. Okulaba ntino ensonga za Kampala Capital City ne bendo erigoberero beriranye e city libayita Metropolitan, ensonga ezo azikwataganya Hajati Miss Kabanda. Ono minister omulala yalondeddwa mu 11 ye minister Office of the Prime Minister General Duties. Ozakada bulungi? Minister mu office ya Prime Minister kati ya president tujimaze ne State House tujimaze tujja kwongera balala naye tukyagenda maaso. Minister mu office ya Prime Minister ku general duties ku mirimu gyonna. Ono ye retired Honorable Kasule Lumumba. Kasule Lumumba mumumanyi nnyo wali mu NRM emirimu gyakola era gyakwasaganya. So ano bamwongedde ekya general duties mu office ya Prime Minister nga minister ajudde.
abava mulamu bw'ensi eno nga balwanirira ggwanga, Minister of Defence and Veteran Affairs. Osegedde bulungi? Minister 18, Minister of Energy and Mineral Development, ono ye Honorable Ruth Nankabirwa, Minister of Energy and Mineral Development. Kitegeeza nti ono agenda okwakulira eby'amasannyalaze n'ebya obugagga obw'omu ttaka, obugagga oba enkulaakulana ey'omu ttaka, obugagga bw'omu ttaka, mineral development, Minister of Energy and Mineral Development. Energy mulimu amasannyalaze, mulimu amafuta, mulimu oil, mulimu n'ebintu ebirala bingi, minerals mulimu gold, mulimu n'ebirala bingi nga mubimanyi. So Minister avunaanyizibwa kweza ensonga ye Ruth Nankabirwa. 19 ye Minister of Finance, Planning and Economic Development, ono bawadde Honorable Matia Kasaija. Akulira byansimbi, okuteekateekera eggwanga n'ebyenfuna by'eggwanga. Ulira akasente. Yakulira ensimbi z'eggwanga, ebyensimbi by'eggwanga, okuteekateekera eggwanga n'enkulaakulana y'eggwanga. Naye ng'ali mu ssente. Minister of Finance, Planning and Economic Development, Honorable Matia Kasaija, ekifo yakiwangudde bwebbu. Minister wa 20, Minister of Foreign Affairs, era ono nga Honorable Jeje Odongo abaddewo era akyaliwo. Honorable Jeje Odongo abatamumanyi nnyo yoyo Minister ye Yerusa, omweru ennyo mu baminisita bonna mu Parliament, musajja Honorable Jeje Odongo naye nga mweru ye Minister of Foreign Affairs, Minister of Foreign Affairs. Abirimu ye Minister of Gender, Labour and Social Development, Honorable Betty Amongi. Betty Amongi ono alabiseeko nnyo mu kalulu ka okunoonya kulonda speaker wa Parliament. Mulabye nnyo mu akakalulu. Wano no bamuwadde wa Minister yakulira Gender, Labour and Social Development. Muno nno waba agamba gender kitegeeza akulira ekikula ky'abantu oba ebyenkula y'abantu, ebyobukozi ne enkulaakulana y'abantu mu bitundu byabwe. Minister of Gender, Labour and Social Development, Honorable Betty Amongi. Otegedde bulungi ekintu ekyo? Yaman. Awondo Minister 22 ye Minister w'ebyobulamu, Minister of Health, Dr. Jane Aceng. Ono asigaddewo mumulabadde mumumanyi nnyo mu kukulira mu kwasaganya ensonga za corona awo. Asigaddewo ku kifo ekyo. Awono ne tujja 23, Minister of Information Communications Technology and National Guidance, Dr. Chris Balyomunsi. Minister of Information Communications Technology and National Guidance, Dr. Chris Balyomunsi. Onono yakulira ebya Information Communications Technology. Kitegeeza mulimu social media, Facebook, YouTube n'ebigenderako. Era mulaba nga batugambye tukozesa VPN banga batuggyeko internet. Kitegeeza nti Dr. Chris Balyomunsi yali mu nsonga ezo. OTT okuba omungi nga bamukyajinga airtime okulinnya data okuba ow'ebbeeyi, bino byonna Dr. Chris Balyomunsi yavunaanyizibwako era yakuliraawo ne National Guidance. Yabuulira eggwanga oba yateekateekera eggwanga oba yawabula eggwanga oba president ku nsonga z'eggwanga mu by'empuliziganya ne technology. 24, Minister of Internal Affairs, ono ye Honorable Kahinda Otafire. Minister of Internal Affairs, ensonga z'omunda ye Honorable Kahinda Otafire. Minister of Justice and Constitutional Affairs, ono yabadde tennaba kulonderawo muntu, I think ajja muleeta mpola mpola. Minister of Justice and Constitutional Affairs, ono yafa ku byabalamuzi, ennamula z'emisango, ensalawo z'obuyinza ne Constitutional Affairs n'ennamula y'enzirukanya y'eggwanga. Minister teyalondedde ono, wakyaliwo space, obudde bwade tebumumala, naye ajja kumuleeta. 26, ye Minister of Lands, Housing and Urban Development, akulira ebyamataka
amayumba n'enkulaakulana y'ebitundu Honorable Judith Nabakoba bamujja eri mu ICT eyo mu information technology ne bamuleeta eno mu by'amataka amayumba n'enkulaakulana y'abantu eno nno ministry gyalimu yalimuko president omukyala yanimanyi ministry yagamba nti kankubire president esimu Nantaba eyo minister gyalimu yalimu Nantaba yakola omulimu ogw'amaanyi ennyo naye bataddeyo Judith Nabakoba ono Judith Nabakoba batamumanyi yali nnyonnyo yali mu police actually era emirimu gye gyonna agikola nga police but minister bamuwadde obwa minister ku lands housing and urban development awo nno minister wa 27 ya minister of local government nti mwotwalidde ba chairman LC3 ba DJ Jacob Mutuze ba chairman LC2 LC1 ba councillors mu bitundu ba LDUs ba local defense bebitundu Rafael Magezi onono Rafael Magezi abatamujjukira bulungi ye yaleeta akawairo jikwateko ne mukavuganya nti tojikwatako ne kabalema ne bakakwatako akalwanya nnyo ababaka mu parliament akayite Musenyo Bobi Wine ne abalalanga zaake bali balwanyisa Rafael Magezi yali alesa kawaira ako wuyo nno enkola y'emirimu mukulembeze gwanga yagisiimye namuwa wa minister owa local government otegera bulungi bino nti bachairman w'ebitundu tebasasulwa abakansala tebasasulwa ebitundu tebikulaakulana musolo gwe bakuŋŋaanya mu local governments gulagawa oyo minister Rafael Magezi eyo jagwa minister wa 28 ye minister of public services onono baleseewo Honorable Mululi Mukasa gwe bataddewo ye minister of public service akulira public service tegeza nti emirimu ejja government gyalina okukolera eggwanga buli muntu ng'aganyulwamu oba emirimu government gyekola mu ggwanga nga buli muntu aganyulwamu public services Honorable Mululi Mukasa Minister 29 ye Minister of Tourism Wildlife and Antiquities wano wabaddewo Honorable Chiwanda kati bataddewo Honorable Tom Butime Minister of Tourism Wildlife and Antiquities Honorable Tom Butime ono mpya mucho naye yakiwangudde Minister of Trade Industry and Cooperatives akulira ebyobusuubuzi amakolero n'enkolagana n'ebitongole eby'wanakya cooperatives manyi byebiki naye vunula cooperatives nyinja kinyonyola ntya mu Luganda bannange anyway nga minister akwatwala ekyo ekifo ye Francis Mwebesa Mr Francis Mwebesa ozegera bulungi satumu ye Minister of Water and Environment akulira ebyamazzi n'ebyebitundu enkulaakulana y'ebitundu ono ye Honorable Cheptoris Mangusho banna abasajja balina amanya nange nene erinnya naye abasajja balina amanya 32 Minister of Works and Transport akulira enkola y'enguudo n'ebyentambula onono simulala ye General Katumba Wamala eyakawono okubwa amasasi gye buvuddeko awo abo bali 32 ba ministers abajjudde mu bitongole kano tugenda kuba minister aba State House ba minister ba state banono baba olusi baba basasulwa State House oba baba basasulwa president ye mwenyine hanesi president okay office ya president ya nkyogedde bulungi katino bano abasinga muziri ministry asatu mwebiri ze tulabye waggulu bano abasinga betugenda okusoma wano ba ministers of state babeera ate bali mu ezo office ezo nga namwe mulimu obuwayiro obulala bu department obulala tukugamba ministry banene for example ya Minister of Water and Environment kitegeeza
eyo ministry enokubeeramu ate minister wa state akola ku bya water yekka, ate era minister wa state akola ku bya environment yekka, naye nga ate balina head of ministry eyo eya water and environment. Osegera bulungi? So kakati wano nga onaga nti ministry of works and ministry ya works and transport ekulirwa General Katumba Wamala, kati ate mulimu minister omulala akola ku works ne mba minister omulala akola ku transport. So abo bayita aba ministers of state. Katugenda tandika ne office ya president. Mu office ya president mulimu minister of state, office of the president, economic monitoring, ono nga Honorable Peter Ogwanga. Okubiri minister of state, office of the president, ethics and integrity, ono Honorable Akero Rose. Osegeda bulungi? Akero Rose. Katino minister of state, office of the vice president, Honorable Mutasingwa Diana Nankunda, yali mu office of vice president naye nga minister. Abana office of the prime minister muno mulimu bangi. Akulira relief, disaster preparedness and refugee ye Honorable Anyakun Esther Davinia. Honorable Anyakun Esther Davinia yakulira ka ministry mu office ya prime minister yakulira relief, disaster preparedness and refugees. Nenga ateyo nayo ministry namba eri eriko minister judde kati ate wano ne mu office ya prime minister naye balinayo minister akola kwezi nsonga. Ya Rabbi, tukyali mu office ya prime minister akulira Northern Uganda ku Uchini Grace Freedom. Honorable ku Uchini Grace Freedom yakulira Northern Uganda. Mu office ya prime minister era minister wa Karamoja ye Honorable Agnes Nandutu. Honorable Agnes Nandutu yali mukozi munamawulire ku NTV nagezaako kola show yali nga gajita parliament y'omuntu. Njagala okutebeza ntabyo tebe yagenda bulungi, yagenda mwenalemu ne bamumaka najja ku enalemu yamumakade najja ku independent nawangula akalulu. Agnes Nandutu ye bamuwadde mu office ya prime minister yakulira Karamoja nga nino ngweddaawo. Kibadde kyaludde okulaba nti nno minister oba member of parliament eyakayingira parliament mu mwaka gw'ogusoose bamuwadde obwa minister. Olyo nno Nandutu bwatyo bagamba nti nno ow'omukisa gwatambula n'omuggo n'alonda ente. Kati nno Honorable Agnes Nandutu ekyo kyennyini kyaliko. Minister tukyali mu office ya prime minister akulira Luweero Triangle oba Rwenzori region. Miss Alice Kaboyo yali mu office eyo. Tukyali mu office ya prime minister akulira Bunyoro Affairs. Bunyoro Affairs kiba kitegeeza nti wano waliwo ensonga ez'abantu aba Bunyoro balwanira mataka, balwanira bukulu, balwanira biki, bukutebenkera, enjale baluma, mazzi gabatwala, biki, sente obwavu, obwakabaka bwabwe n'ebirala by'ebyo. Mu office ya prime minister akulira ministry eyo ye Honorable Namuyangu Kacha Jennifer. Ye Honorable Namuyangu Kacha Jennifer yakulira Bunyoro Affairs mu office ya prime minister. Nenga asasulwa state. Tukyali mu office ya prime minister Teso Affairs. Ono nga Dr. Angalo Obote. Dr. Angalo Obote ye right now yalina obwa minister obwa Teso Affairs. Tugenze mu Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. Eno nayo mulimu ba minister abalala munda mweyo ministry namba atenge eyo twalabye nti no bajiwadde Honorable Franka tumwebaze. Munda wansi wa Honorable Franka tumwebaze waliwo minister asoka yakulira agriculture nga ka ministry kokka. Ono bamuyise Honorable Kyakulaga Fred Bwino. Omulala akulira Animal Industry
ye Honorable Lwamira Mabright. Omulala akulira Fisheries ye Honorable Adoa Helen. Naye nga balina waggulu Minisita Mulamba atwala ezo departments zonna 3, Agriculture, Animal Industry and Fisheries ye Frank Tumwebaze, naye wansi we bano we bagwa. Tugenda mu maaso Ministry of Justice and Constitutional Affairs we batanaba kulonda muntu wali munda muyo bataddemu Deputy Attorney General. Deputy Attorney General ye Honorable Kafuzi Jackson ye Deputy Attorney General mu Office ya Justice, Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Ministry of Defense and Veteran Affairs munda muyo mulimu bano Wamanga. Owa Defense ye Honorable Oboth Jacobo Maxon. Owa Veteran Affairs yeka ye Honorable Oleru Huda. Oleru Huda. Aha, tugenze Ministry of East African Affairs. Eyo no ministry ya Rebecca Kadaga. East African Affairs. Munda ministry eyo mulimu Honorable Mr. Magode Ikuya. Yakola ne Rebecca Kadaga. Ministry of Education and Sports awe wa Janet Museveni Kataha waliwo ba minister abalala 3 era nga akolera higher education mu Ministry ya Education and Sports ye Honorable Dr. Muyingo John Christom yakolera higher education. Akolera primary education ye Honorable Dr. Moriku Joyce Kaduchu. Minister wa Sports ye Honorable Obua Dennis Hamson. Obua Dennis Hamson nono simanyi oba ye Obua Dennis oli ebya sports simanyi bulungi oba ono mutabanyi wa Obua Dennis. Bamuwadde wa minister mu sports, minister bamuwadde wa minister wa sports. Ekifo kye twali tusuubira nti nno Dennis Onyanga ajja kitwala ebadde goalkeeper wa Uganda Cranes okumala kabanga kati retired naye since bamuyitako mu State House naye ekifo kiriko mulala Honorable Obua Dennis Hamson yakolera sports mu ministry eya Ministry of Education and Sports. Tugenze Ministry of Energy and Mineral Development munono nga akolera energy yokka ye Honorable Okasai Sidronius Opoloti. Ono musajja muteeso Honorable Okasai Sidronius Opoloti. Akulira minerals zokka ye Honorable Peter Locaris oba Peter Locaris yakulira minerals zokka mu Ministry ya Energy and Mineral Development. Tugenze Ministry ya Finance, Planning and Economic Development omono mulimu abalala bana mwemuli owa General Duties yeka ye Honorable Henry Musasizi. Owa Planning yoka ye Honorable Amos Lugolobi. Owa Privatization and Investment ye Honorable Anite Evelyn. Anite Evelyn jukira bamukuba mu kalulu teyadda mu parliament naye wono bamuwadde mu Ministry of Finance, Planning and Economic Development bamuwadde ka department oba ka ministry aka privatizations and investments. Yalaba nti ani asiga ensimbi wano n'emirimu gy'obwannakyewa ejiyinza okuyamba gavumenti gyegiriwa. Kitegeeza nti oyo afa nnyo okulaba nti no bamusiga nsimbi oba abagwira abava e Bulaaya ba investors bazze wano nga bateekawo ebintu ebyabwe ebitali bya gavumenti naye nga ate bainvestinga mu ggwanga. Okitegeera bulungi olusungu luno luzibu lwakunyonyola naye ndi very sure mukitegedde. Ministry omulala ali mu Finance, Planning and Economic Development ali mu katundu oba mu ka department ka microfinance ye Honorable Cheyune Haruna Kasolo yali mu bya ssente. I think oyo asigaddewo ndowooza oba yabaddewo ola ndowooza mu ya ssente awo asigaddewo mu bya microfinance.
Minister of Foreign Affairs omona mu office mulimu ba minister balala babiri. Akulira Internal Affairs mulimu Honorable Oriemu Okero. Akulira Regional Affairs mulimu Mr. John Mulimba. Tugenze Minister of Gender, Labour and Social Development omono na mulimu ba minister balala bawerera ko ddala. Akulira Gender and Culture ono wabadde wakyaliwo Honorable Peace Mutuuzo. Peace Mutuuzo no mumujjukira yayogera nnyo ku bakyala abasika, so ekintu ekitagenda bulungi nnyo. Ya kale manya agambye abasika ekintu kitagenda bulungi nnyo naye ministry agitambuza bulungi era akyaliwo. Ministry omulala ali omwo akulira ka department ka Youth and Children Affairs wano waliwo Honorable Nyirabashiti Sara Mateke. Wano no ku Youth and Children Affairs wabaddewo yani ono minister bwe babadde balopera abaana abakazi biki yakola ku nsonga za Fresh Kid. Oyo mukyala yabaddewo awo bamugjeewo ne bateekawo Nyirabashiti Sara Mateke. Mwomo no mukyala minister omulala akolera Employment and Industrial Relationship ono ye Honorable Okero Engola. Ate era mukyali mwakulira abalina obulemu ku mibiri Disabilities Affairs ye Honorable Helen Asamo. Omulala akulira Elderly Affairs ensonga z'abakadde era ministry eyo yennyini eya Gender, Labour and Social Development ye Honorable Gidudu Mafaabi yakulira abakadde bamwadu wa ministry oyo. Mu ministry y'ebyobulamu mulimu nabo ba minister babiri abalala mu ndomo. Waliwo akulira General Duties mu ministry y'ebyobulamu ye Honorable Bangirana Kawoya. Noba akulira Primary Health Care oba ebyobulamu ebitandikirwako Margaret Muhanga. Ono Muhanga mumujjukira mu biseera byebiri yatundako embuzi biliyoni. Embuzi oba zaali 15 oba zaali mmeka nti yazitunda billions ndoza muzijjukira. Naye bamuwadde wa minister yakulira Primary Health Care ebyobujjanjabi bitandikirwako ku muntu wa wansi. Ministry of Information, Communication, Technology and National Guidance wananwe wabaddewo n'abakooba Judith n'abakooba gwe bajjewo ne bateeka eri mu Lands and Agriculture. Right now wano mulimu minister omulala munda Minister of State Information, Communication, Technology and National Guidance ye Miss Joyce Sebugwawo. Mu Minister of Internal Affairs mulimu minister omulala omumunda ye Minister of State for Internal Affairs. Ono ya reporting ku State House oba mu state bamuwadde bwa General David Muhoozi. David Muhoozi ye mutabani wa president. Listen. Bamujje bamulese mu Internal Affairs mu State House. So ekyo bwe kiri. Minister of Kampala State and Metropolitan Affairs mulimu minister omulala akulira reporting ku state ye Mr. Kabuye Kyofa Togambye. Mr. Kabuye Kyofa Togambye. Minister of Lands, Housing and Urban Development mulimu minister balala babiri. Waliwo akulira housing yokka ye Honorable Namuganza. Era mulimu minister omulala akulira strictly urban development ono ye Honorable Obiga Kania. Honorable Obiga Kania oyo akulira urban development yokka. Akulira Lands yokka ye Mr. Samu Mayanja yakulira Lands. Tugenze Minister of Local Government mwana wali minister omulala omumunda owa State House nga ye Honorable Victoria Rusoke. Minister of Public Service namwe muli minister omulala omu owa State House ye Miss Grace Mary Mugasa. Grace Mary Mugasa ono naye yawulika Kenya mabega olwakuba neerabidde scenarios babaako. Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities wano we batadde omusajja oli we bajje mulimu minister omulala omu Honorable Martin Mugara.
Mu Ministry of Trade, Industry and Cooperatives mulimu ba minister abalala nga owa cooperatives yeka ye Honorable Agume Frederick Ngobi. Then owa industries yeka ye Honorable Bahati David. Yakula industries zokka. Owa trade yeka ye Honorable Harriet Ntabazi. Onfuna bulungi. Ayamushuwa onfuna. Mu Ministry of Water and Environment mulimu ba minister abalala babiri. Akola environment yokka ye Honorable Beatrice Annual. Akolera water yokka ye Honorable Aisha Sechindi. Minister of Works and Transport mulimu minister abalala babiri. Owa Works yekka ye Honorable Musa Echweru. Owa Transport yekka ye Honorable Byamuka Mafredi. Naye ngabo bakolera under General Katumba Wamala. Kati waliwo bebayita ba special envoy. Retired Honorable Dr. Rukakana Rugunda, Special Envoy for Special Duties, Office of the President. Then, waliwo Senior Presidential Advisors. Wano mbuno, wabaddewo full figure, mbuno, wabaddewo Bebekulu, mbuno, wabaddewo Catherine Kusasira, mbuno, wabaddewo Buchamani, kakati bano bebaliwo. Senior Presidential Advisor asooka omuwe wa magezi wa president asooka ye Honorable Amelia Kyambadde. Oyo nno yali eri mu bya trade and industries ne bamujjayo kati ye Honorable Amelia Kyambadde bamutadde no ye Senior Presidential Advisor asooka akulira bonna naye era akyaliyo asinzira wali nga advisinga mu industries. Senior Presidential Advisor omulala ye Honorable Betty Kamya ono nga muwabuzi wa president ku by'amataka. Senior President Advisor omulala ye Ephraim Kamuntu ono nga muwabula ku bya economic and manifesto implementation. Ephraim Kamuntu ono yawabula president ku by'enkulaakulana y'eggwanga n'ebyenkwasaganya y'amateeka agalungamya eggwanga, manifesto implementation. Okumujjukiza simateeka okumujjukiza byalina okukolera eggwanga naddala ebyo bye yabasuubiza. Ephraim Kamuntu yakola kwezi ensonga. Singa tugambe emirimu gibuze mu ggwanga nga president mu manifesto ye yabasuubiza okubafunira emirimu, munoonye Ephraim Kamuntu ajagenda mujjukize ti president mu manifesto ye wayogera bwoti abantu bawe bwoti. Senior Presidential Advisor omulala ye Honorable Sarah Kanyike ono nga mu advisinga ku Kampala. Sarah Kanyike twamulabako emabegaawo nga bamuwadde obwa deputy mayor wa Kampala. So kiri nga yaddirira Lukwago kati right now yes Senior Presidential Advisor ku bya Kampala Sarah Kanyike. Senior President Advisor omulala ku bya security ye General Eritu Mwine. Kakati wano tewaliwo nti ate Senior President Advisor owa ghetto tebirimu, ate Senior President Advisor ku by'amabugo tebirimu, ate Senior President Advisor ku basinga okwogera ennyo ku Makerere tebirimu. Kitegeeza tewali advisor we nankani tewali advisor mulala wano bakina full figure nangundi. Please temulina bifuwa president muddamu kutufera abadde agaba amabugo kulya amabugo kugaba amabugo. Catherine Kusasa gwe kase nedda tokikola tolina kifuwa president. Okujjako abalala balondeddwa beba NRM Secretariat nga bano bali mu ofisi ya okuwandiika bawandiisi ba NRM. Honorable Richard Todong ono Secretary General wa NRM. Honorable Rose Namayanja Deputy Secretary General wa NRM. Honorable Oundo Nekesa ye National Treasurer wa NRM. Nasako Mukono nga ye mukulembeze w'eggwanga Uganda, President and Chairman of the National Resistance Movement. Ye President Oganga era nga ye President wa NRM era nga ye Chairman wa NRM. 2021 mpaka 2026. Naye wa minister buno teweeyibaala osobola okukola emyaka 2 ne bakukyusa ne bateekako omuntu omulala. So in the meantime that is what's up. The Mkobe DJ Sinebira Lemexuzadi manyiga mugongo ku kamera webale nnyo okulaba subscribing nga sharinga
mukama akubeeremu. Bye.